Ssentebe w'ekyalo Ntinda Parish Zone 8 Joseph Musaalo ng'ali wamu n'olukiiko lwe basanze akaseera akazibu ddala okunnyonnyola kaminsona mu ofiisi ya pulezidenti era akulira wa RDC mu Kampala ne miriraano Fred Bamwiine ensonga eviiriddeko abaana b'omugenzi Abdul Wahab Katende abato ddala ne nnyaabwe Zaituni Katende okufulumizibwa mu maka gaabwe kitaabwe ge yabalekera. Guno omulundi gwakubiri wano ku Emuzo Television nga tukulaga enkaana ku maali y'omugenzi ab'Enganda nga bagamba nti poliisi yandiba mu kkobaane n'akakiiko k'ekyalo okwezza emaali ya kitaabwe. Naye sirabawo solution baba bayita mujje mweyongera bweyongezi kivamu ne kifiira awo ne mugenda ku kirala kubanga twakwizinga nnyo administration gundi title gye yagijja era ani yagimuwa. Ekyewuunyisa Kaminsona Fred Bamwiine watuukidde mu kifo kino ng'ebintu by'omukyala n'abaana era nga baakwatiddwa poliisi mu kiro ekyeggulo bifulumizibwa ku mmotoka bbiri nga kino kibadde kikolebwa wakati ssentebe w'ekyalo kino Joseph Musaalo n'akakiiko ke nga balaba. Kyokka bano bwe babuuziddwa ekibadde kigenda mu maaso ne bategeeza nti ebintu bino ebifulumizibwa amaka gano si ga mukyala ono Zaituni Katende n'abaana be nti amaka gano nga mukyala ategerekesenga Saala Nakkoza ekintu ekyewuunyisizza Kaminsona Bamwiine. Perhaps when Mr. Katende had a challenge with his wife, he moved away. The husband of Sarah, Nakkoza, get it moved away. The other is called Sarah. Nakkoza, Katende. That's the legal wife. The wife was staying in the motel? Yeah, it was operating as a business, but she came and disorganized it. No. Before, you said this. You said they were staying here? Yes, but they upgraded it to business. Yes. You get it, upgraded it to business. Yes. So they remained in or they left? No, they remained. They were staying there. Yes. They were staying there. They went behind. I don't know what I would say. They all go so we got this whatever, this lady. But the truth of the matter is that Mr. Katende, with this lady, even his firstborn from this lady, she's almost in the age bracket of this. Bano Kaminsona Bamwiine mu kubaddamu oba mu kubannyonnyola bategeezezza nti babadde tannatuuka mu kifo kino akoze okunoonyereza okumala era mwakizuulidde nti estate okuli amaka gano agaliko enkaana era nga yali hoteero fayiro oba ebiwandiiko ebigikwatako mu ofiisi ya administrator general tebiriiyo kyokka nga n'omusango gwe bagamba nti kooti yagusala gwasalibwa nga sayidi emu teriiyo ekintu era ekibeewuunyisizza n'ababuuza olukusa gye lwavudde bino byonna okukolebwa nga bata ntengo. Lost the case. Yes. Expected. She was taken home. They opened the case against her and to conclude it without her. There are two grounds. Then three, which I would also wish to know, is when did the Katende now fail to be here? Why I'm asking it, I consulted his family. And his family says that he separated with his wife 15 years ago, before his death. And you know, for Muslims, it's 90 days. You can be in one house with your wife, you're not doing anything in 90 days, you separate. So those are the gray areas I'm not clear about. Yeah, I think let me clarify that. And I think this should be known for all. The person in the office, you know the legal whatever. Sarah got married in the civil and it is still going. The marriage wasn't solved. Because why am I talking like this? Because I've got all the communication. They used to bring the communication to us. She got married in a civil court. And the civil marriage is monogamous. It's not like a traditional marriage. Kyokka nga bw'omanyi nti omukalukalu tajja buseera ssentebe Joseph Musaalo azzeemu n'ategeeza
Kaminsona Bamwiine nti obufumbo bwa Sarah Nakooza n'omugenzi Abdul Wahab Katende bwali bwa mpeta era nga bwawasibwa mu mateeka baafumbiriganwa mu mateeka nga n'olwekyo omukyalo omuto si abavunaanyizibwa ku maka gano yadde ng'omugenzi yamulekera abaana abato abakyetaaga okuyambibwa n'okusoma mu kiseera kino. And Katende passed on. I remember I was in the state house. That's when they wanted to say they took the body immediately. They buried it the same day. Now, when this now this is it Zaituni. I had never met her. I also did not know her. Found the woman making skirmishes here. When they buried? No. Later, when it was the conflict was being invaded and then Zaituni came with a number of children. She wanted to force herself in here. So the wife, Sarah, ran to the Eversins. And they found it a bit of a conflict. And I think the woman had already entered. She had already entered. Pushed her through this. And 3, which is most exciting, if I die and I have a title in my name, for you to transfer my title into anybody else, you must first get letters of registration. But this title now left the names of the dead, and it is in somebody's name without passing through. So, see, I think what happened was go to this chairperson, it wrote her and said, they were friends. They were actually friends. No. This is another person. They were selling spare parts, I think, in second. So the two we received, and we received also there. I took him 8 times. He would tell me, stop me in Kanyanya near the police. He never took me. Oluvannyuma Kaminsona Fred Bamwiine yageddeko ne Emzo Television n'ategeeza ensonga lwaki asituse okujja mu kifo kino. Tufunye amawulire nti waliwo enkaayana ekitundu kino naye nze ng'avunaanyizibwa ku ba RDC ne RCCs nze kulaba n'okumanya ekikiriwo kimukisa omulungi nsanzeewo abakulembeze ekyalo kino chairman NC1 Defense babadde bampitiramu. Kyokka Bamwiine aweze okufaafaagana n'omuntu yenna ayagala okubba ebintu by'abaana n'ategeeza nti ne bwe bibanga byakugabibwa birina kugabibwa mu bwenkanya abaana abato basobole nabo okuganyulwamu. Ku Lwokuna twafuna petition ku ofiisi y'omukyala bamuyita Zaituni agamba nti ye mukyala w'omugenzi Katende era balina abaana 3 n'abaana balala b'omugenzi Katende be yalayina era n'atugamba nti wano wabeera naye ekyewuunyisa nti baagenda ne bamusalira omusango mu kooti gwatamanyi era n'agenda n'ayikubira enduulu mu kooti kooti tenaba kumuddamu. Ekyokubiri ekyapa kyali mu manyi g'omugenzi Katende yafunye amawulire nti bakyusa nkigenda mu mannya malala ate nga family ya mugenzi Katende teyina administrator. N'olwekyo ffe nga gavumenti era nga office tujja kumakinga bino biwamanga. Kisooka tujja kulaba nti lands etubuulira ettaka yalikyusa etya ate ng'envumbo ekyaliko ate nga tebaafuna letters of administration. Ekyokubiri mu Uganda omusango tebasobola kusalira omusango nga teweewozezaako ekintu kyakunonyerezaako. N'olwekyo kuva olwaleero ngenda kuwandiikira abo kikwatako, ngenda kuwandiikira anti-corruption unit, ngenda kuwandiikira minisita wa lands, ngenda kuwandiikira minisita w'abaana kubanga kino kikwata ku baana okulaba nti
then nienda kuwandira chief justice ne principal judge okola nti ensonga zirondorwa abaana bano ne bafuna obwenkanya n'omukyala yennyini naye nafuna obwenkanya n'ensonga yakunoonyerezaako tutandise leero ekyomukisa omulungi nfunye ensanze bakulembeze ba LC bajja kusooka bampe version yaabwe ne tujja kugenda mu biwandiiko bya gavumenti tulabe ebyakolebwa byali mu mateeka. Bamwiine era annyonnyodde Emzo Television nti gavumenti tesobola kutuula butoozi ng'eraba waliwo ebintu ebikolebwa mu manchoolo kyokka ng'ate amateeka weegali agalungamya ku nsonga bwe ziti. Kakasa abantu abana batuwuliriza nti ekintu kyonna ekyakolebwa mu manchoolo kijja kulondoolwa era kitereezebwe. Abaana b'omugenzi Katende ne bonna n'abakyala be bateekwa kufuna obwenkanya nga tewaliwo anyigiriza munne. Omuntu yenna ayinza kuba yakozeseza gavumenti okukola ebintu ebyamanchoolo mbakakasa mu gavumenti ne ya President Museveni tujja kumulondoola alungamizibwe era amateeka bwanga kyamu kyakolebwa kijja kutereezebwa mu mbuga z'amateeka. Okusinziira ku batuuze abawangalira mu kifo kino bagamba nti ebikolwa ebikolebwa naddala eby'okusuula abaana b'omugenzi ebweru w'amaka ne nnyabwe okumukakkanako poliisi n'emusiba kikolwa kya buswavu era ne beekokkola poliisi y'entinda nti ezze ekola ebintu eby'ekika bwe kiti mu bantu ab'enjawulo ne basaba Pulezidenti Museveni okuba ng'ate ayingira mu nsonga zino n'abantu abalala ab'obuyinza kubanga famire eno egezezzaako okukola ekimala n'okwekubira enduulu mu makooti ag'enjawulo naye bafundikidde tebayambiddwa naye nga mu kiseera kino tebalina waakubeera nga n'abaana bennyini bamulekwa baliko kkubo bataayaaya abaali basoma tebakyasoma so nga ne nnyabwe poliisi y'entinda yamukwata n'emusiba ku misango emijweteke. Waliwo ekyapa ekya special title naye tulina bw'ofulumya ekifuba kyapa ya special title ate nga original weeri kubanga original tebulangako weeri n'olwekyo byonna byakunoonyereza saagala kusala gwa kawala nga sinawulira gwa kalenzi nayise n'olukiiko lwa wamu olukwatibwako abantu bonna okulaba nti ensonga tugirondoola naye mbakakasa nti gavumenti ya Uganda tejja kuzinga mikono ng'abaana ne Namwandu nga tebafunye bwenkanya. Wano nga Emzo Television tujja kuba tukutuusaako kiki ekinaba kigenda mu maaso ku nsonga zino na kiki nawa we batuuse kubanga kye tutegeddeko nti bano bayitiddwe mu ofiisi ya Kamisona Bamwiine enjuyi zombi ne ssentebe w'akakiiko n'abakakiiko bonna okusobola okumanya akawonvu n'akagga byajja bitya we bituuse era ekizimbe kino ekikayanirwa kyatundiddwa kitya era n'omukyalo omukulu yafuna atya obwa administrator nga tayise mikono mituufu.